jako akawuwo. Minisita omubeezi w'ebyobulamu ekikula ky'abantu era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ng'ali wamu n'ekitongole kya Kabaka Foundation atongoza ensiisira z'ebyobulamu ez'Obwakabaka bwa Buganda omwaka guno mu bimuli bya Bulange ng'onatandisa na kulambula awakebererwa endwadde ez'enjawulo. Bw'abadde ayogerako eri abantu b'Omutanda ategeeza nti Obwakabaka bwa Buganda omwaka guno bwakubeera n'ensiisira 155 okusobola okujjanjaba abantu b'amasomoogi. Ziguddewo mu butongole n'ekigendererwa abantu baffe okutegeera ddi na wa gye banaagenda okufuna obujjanjabi. Tugenda kuba n'ensiisira 155 mu mwaka guno. Ensiisira 35 za kitongole ky'enkulaakulana y'abantu ate ensiisira 20 za Kabaka Foundation. Kabaka Foundation ne tukoze bulungi kubanga buli mwezi ekola ensiisira ezitaka wansi wa 10. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Eddie Kagwandagala akubiriza abavubuka okujjumbira ogemesebwa endwadde okusobola okugasa eggwanga mu biseera eby'omu maaso. Abavubuka tubakubiriza nnyo mujjumbire okwegemesa kubanga mu obulamu bwammwe bukyali bungi ku nsi kuno n'enteekateeka zammwe zikyali nnyingi. Mujje mwegemese ate naddala abaana bino biseera bya holiday mujje abasomesa mubeera bize ekitagambika ng'abaana bali mu masomero. Weyambisa omukisa guno ng'okyali mu holiday ojja okebera obulamu bwo. Omukwanaganya w'ekitongole ekitakabanira eddembe lya bannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Robert Sempala asinzidde wannakaatira bannamawulire bonna mu ggwanga okufaayo okumanya obulamu bwabwe we buyimiridde. Mawulire okusinga kuba ffe tukola nnyo okukavalinga oba okutuusa amawulire eri abantu neffe ne twereka ebbali bonna abamawulire kitukakatako naffe okuba abalamu tutegeera biki ebigendera mu maaso ku bulamu obw'ekika bwe kiti kugeza obulwadde bwa Nalubiri obukukwata obeera nabwo obulamu bwonna ate ng'osobola okugemebwa n'okumanya obujjanjabi bwe bulina okutambula. Mu ngeri y'emu Minisita Nankindu asisinkanye ekitongole kya Holy Foundation Sikosel Uganda wategeereza nti amaka mangi gasasise olw'abantu abalina ekirwadde ekya Nalubiri era nga kiviirako n'obwavu mu bantu abalina abalwadde ba Nalubiri. Bwavu kubanga omuntu obeera n'omwana nga buli wiiki 2 mujja kubeera ku kitanda, essente ziba zifuluma ate ng'emirimu tegitambula. Naye tukitegedde nti babayamba ne babawa ebikozesebwa ne babawa ebisolo ebyokulunda ne babawa ensigo ez'okusimba ne babeera nga basobola okweyimirizaawo mu maka gaabwe. Omutandisi w'ekitongole kino Nakato Mebo Muwanga agamba nti yasalawo okutandika ekitongole kino oluvannyuma lw'okufiirwa muwala we. Yange yafa nga n'emyaka 17 naye yatandikawo ekirooto kino eky'okuyamba abantu abanasikosero. Yabitandika bw'ati: bala wange yali mu ddwaliro ngali admitted nga alumizibwa ku obulwadde bwa sikosero. Mukyala Muwanga asiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuseesira kulwanyisa Nalubiri era n'asaba abazira kisa okubakwasizaako. Obuyambi bwonna bannange asobola otuyamba tuyambe kubanga abantu bangi ate era nga twagala abantu baffe kye tubakolera. Isaac Sebakijje ategeeza nti bafubye okusomesa abantu ebikwata ku Nalubiri nga baluubirira okumalawo obulwadde buno mu mwaka gwa 2024. 240 teri mwana wa sikosero azalibwa na bulwadde, teri muntu azalibwa na bulwadde buno bwa sikosero. Ng'okukola ekyo tulina kulaba nti twongeza okumanyisa abantu ku bulwadde buno bwa sikosero. Olusiisira lw'ebyobulamu olw'omwezi guno lwakomekerezebwa olunaku olw'enkya. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Holy bweza abaana 30